Parliament owa Kawempe North. Ab'ebyokwerinda Sebo Commissioner nsanyusa okulaba kandowooze tunaabeera naawe paka ku ssaawa esembayo. Nsaba olabula ettiimu yo mukama wange baleme okulowooza okwetaba mu kubba akalulu n'atuulaawo ng'ate yalina obuvunaanyizibwa kulaba ng'atuteekerateekera akalulu ng'abuuza ttiimu ye tukoze tutya okubba akalulu kano nga tukabbira gundi ng'ate kwawo ebyokulonda. Abantu abo bw'oba balina mu ttiimu yo bagambe beetereeze ffe ekituwa maanyi g'abantu. Ab'ebyokwerinda bataata baani abakiikiridde jaati abalwanyisa obutujju terrorism be bannumbaganye singa weebali wano ne batubuulirako. Ekirala taata komishona w'ebyokulonda ani ali in charge ku security? Tukolagane na poliisi, tukolagane na UPDF, tukolagane n'abakuuma pulezidenti wa kuno, tukolagane n'abajaati abalwanyisa obutujju. Ani omutuufu? Kyewuunyisa RPC yatuyita mu ofiisi ye ku lunaku olwokubiri n'atugamba nti buli anaamala okubeera nominated ajja kgenda asisinkana abawagizi be mu mirembe. N'agamba temukola procession, n'atuwa n'omuwendo gw'abantu. Basooka kuwamba biwandiiko byange na agenti wange ng'abakikola be bakuuma ddembe nga bajja mu drone bakutte emmundu. Ffe tetulina mmundu, gavumenti yeerina emmundu. Lwaki bateekateeka ng'ate bye bateekateeka babyagala bitwala ku maanyi? Ekifo kyaffe kye tutegese ne bajja ne bakitwala aba drones ne bawamba omuntu wange n'ebiwandiiko byange nga be bakwata mmundu. Ekifo ne bakiwamba, abalala be bazze okukolerawo bo tebakibawambye.